Mu gavumenti abamu bazze beemulugunya nga balaga nti ebikolwa eby'okutiisatiisa eri obulamu bwabwe bagenze bafuna ebikolwa eby'okutiisatiisa eri obulamu bwabwe. Kituufu nti emabegako twafuna okwemulugunya okuva eri Office ya Right Honourable Speaker wa Parliament ng'eraga nti mulimu abajja bamulondoola osanga n'ekigendererwa eky'okumutuusaako obulabe. Mujjukira bulungi nnyo nti poliisi omusango guno eri mu kugunoonyerezaako era tulindirira lipooti enaddako bwe banaatuwa update tugitegeeze eggwanga ne bannamawulire. Naye nga ekikulu kya byonna kiri nti ekitongole ekirwanyisa ebikolwa eby'obutujju ekya counter terrorism kyagenda mu maaso n'okulaba nti obukuumi obw'oku lusegere, obw'oku maka, obukuumi obw'oku mulimu obukwatagana ne Right Honourable Speaker bunywevu bulungi nnyo, era twagala okukakasa bannayuganda nti tetunnaba kufuna kusoomoozebwa kwonna eri obulamu bwe. Then ne tuba nti poliisi Ekira Road eri mu kukola okunoonyereza ku ebyo ebigambibwa nti abazigu ku boodabooda babiri baakasuka omutayimbwa ku mmoroka ya Honourable Minisita Namuganza. Okunoonyereza kuli wansi wa Kira Road era nakyo tetusobola kukigayaalirira. Twasobodde okusisinkana abakuumi be aba konvoyi ye era ne batulaga ekifaananyi ekyaliwo nga tulaba lwaki tebasobola kukozesa bwangu mu kiseera ekyo obw'okulaba nti abazigu bano ekisooka bakwatibwa oba baali balina obusobozi obubalondoola mu kiseera ekyo oba n'okubatuusaako ebisago bakwatibwe. Naye nga ekirungi kiri nti aba Kampala Metropolitan balina akatambi ke baafunye ke baweereza mu bakugu mu ICT ate kayambe mu kutugirayo ekifaananyi nga bwe kyali.